Kale, ladies and gentlemen, my name is the one, the king himself, KingSmith. Nga bulijjo leero tusazeewo tugambe tuli Katebe. Ku Katebe aliko simulala bamuyita mwana muwala Momo 19. Amanya malajja kuba agongera bagamba naye abasinga mumanyi. Atamumanyi nga it's your first time to watch this lady. Please watch to the full because omukyalo no wetaaga obeere ng'oli inspired by ebintu byayogera byakola oba oli awo n'ebyo bimunyiiza ne bimusanyusa. So, Momo, how are you? I'm good. How are you? Katuge bagamba assalamu alaikum, bagamba mukama yeebazibwe, bagamba ki ekituufu? Abakatuliki simanyi bagamba. Mukama yeebazibwe. Sibi abalokole. Abakatu bonna tumunene omukkiriza. Mukama yeebazibwe. Oli otya? Gye ndi oli otya? Nze ndi bulungi naye liri erinnya Naluwooza. Maureen. Kati nze erusi ndi misspellinga. Naluwooza kati kati ngamba mpandika kyokka temupronounce nga nendyogera amannya go ddala amazaalirana tugaddiremu abantu. Naluwooza Maureen omukyala yeddira Kasimba akabbirongo Nvaluweero Nakaseeta kyalo bakiyita Kikuumango ew'omugenzi Sonkoddu. Awo tunatugenza okunonayo ebyaddala osanga kati awo ebisigale tunaabyongerako. Byonna mujja era mujja byongerako. How have you been? Have been great. Tutandikirewo oba leero kuba n'ebibuuzo bingi nnyo. Byonna binsoye kubanga newankubadde onsanze ngenda mu photoshoot naye obudde ngambye kambukuwe Smith. So mbuuza. Okikolo ky'okubanga mu COVID natwadde bannyo nga bakaaba naye gwe obadde happy emmotoka ovuga mpya zikanamba okyuse eno oddako eri. Okikolo otya Maureen? Nkola ekyo kimanyi gwe interview yasooka okunzijjako interview n'omanya byenkola ebituufu. Ojjukira nti baali boogera nnyo ntambula nnyo nga tebamanyi kituufu kyenkola but gwe wasooka okiraga ensi kyenkola. Kati on top of that era okomyewo okwegamba nga bingi ebyeyongeddeko kati of course ebintu ebyeyongerako lwaki watokyusa mmotoka. Ako kagenderi abakyala mwenna abakozi mbatumiddeko nnyo naye kasookeddeko ku famire omwami agamba ati omwami si mubi ali bulungi. Omulabirira nnyo ate gwe nnina okukola. Amawulire mabegakaawo ga break nga galaga muno omwami tokoma mulabiriza wabula omukozesa n'emirimu gy'awaka. How true is this? Tubulye mu relationship yo Dax Katel asangibwa nga obalabibwa mu bifaananyi ng'ayoza ebintu ayoza engoye. Ye abantu bakyogeredde mbiraba ne ku social media ne babiwandiika biki naye it's okay beboogere tosaagana muntu kwogera but kyemmanyi nze ng'omuntu a true love exists. Okitegeera mu love omuntu asobola okukola anything. Okitegeera nti tosanga nti mukube emigo nti byoza ebintu tunamanyira waffe gye tutabeera era singa abyoza akaaba. Omuntu akola emirimu emikake n'akola emirimu kyeyagalire tebabula. So omwami owange yagala nnyo okukola emirimu ekyo kiri mu ye. Sisobola kumugana however I tried naye nekirabika nga kiyeye bwakyagala so nengamba kibeere but it's not like mbumukaka musajja mukozesa emirimu biki no bannanga abantu bayambagana muve kuzirira avezedda musajja najja n'atuula n'asalako n'alaba TV gwe n'oyoza engoye n'osimula ennyumba n'ogolola n'ofumba ebyo twavaayo baswiti. Baswiti twavaayo era oba musajja nga akola ebyo mugambe njagala berenga Dax Katel wa Momo. Ate Momo awo kisusizo tuvuzeemu speed. Eka nkuvuga speed Smith. Ekintu kino abasinga baali bagamba muno engeri omwami gy'omukozesa nnyo emirimu gwe mu return omuwaaki. Return muwaaki muwa muhabbat. One more time. Lawrence awulira kati omukolera ebinyu byatalabanga nako. Talabangako. Muwa muhabbat nga wenkyogedde just like I said nti omwami semukaka akikola nga yagadde so I don't need to pay him for that. Uli yandigambye maybe at least wandibadde omuwa omusika wakasukaali at least nabeera nga agumira awo naye mbuki awo mbeera ki? Batage kyagala musoma paka mbyenda. Bano namala mufuula map ya Africa nti oyina
etandikira kyokka balidange on a serious note mukama tannaba kituusa maybe kisaala kinatuuka buli muntu ayagala ozaala buli mukyala ayagala okuzaala kati ffe tubadde babiri for some good time and ndowooza kyandibadde kituufu okuba nga tulina omwana but maybe waliwo ekigaanye somewhere somehow so kyekyo mumu no bintu biberamu olaba muri busy nnyo leave alone that naye abantu babeera n'ebizibu byabwe ebintu byotasobola kujja gamba ggwanga nti kino bakiri but of course omwana atanajja kitegeeza aliwo ekikyagaanye maybe naffe tugezako naye nga tetulaba maybe maybe katime k'omuwa fe abasajja tulina time eri gye twagala ennyo mumu obeera busy sooka ogimbulire yeriweeyo gwe mufumbo gwe mwami nti omwami obeera nnyo mu bizinesi wuuyo kati lwakwenyonyi zibadde zageze kati zazzemu okutaha anaakulabako owaayo yabimanyira tulina okukola sente akasente we kabaawo n'abaana tunaazaala kati ensonga ezimu ku ezibegedda mu maaso nga tujjeko ey'omwana abasinga gye batera okuba nga beebuuza gamba Momo alinganga atayagala kugusa nsonga twogere ku Momo watusuubiza nti n'essaawa yonna ogenda kuba okoma wano ku show otubuulire eby'embaga kukyala kwanjula official ekyo kino tukirumeerume tulye ku mmere yo twambale ku makanzu kino kituuka ddi abantu bambuuza bakubuuza kale ekintu ekyo ekyamakanzu okulya emmere okulya omuceere okulya enkoko bantu babeere bagumu bakiwebudde banayenze nzikiriza nnyo mbudde nakyo wakyaliwo ekyaganye samuya samuha era wakyaliwo ekikyaganye samuya nga si kya ssente waza omuziina no sente osobola okulaba nti omuntu azikola naye zibeera zigendera ku bintu bingi ate buli kintu kyonna kibeera ne pulaani yakyo nti osobola okulaba nti tukola sente naye teziba za mikolo kitegeera zibaako ebyokukola ebirala so kiyinza okuba nga nazo ez'emikolo ezinatuuka mu bantu mulina emikwano mingi egy'abagagga mulina kampani zemu representinga gwe n'omwami sente abantu gabagamba ati sife tunaabasondera abantu bane nga tweyanziza mbadde simanyi tusobola tusondera sina nnyo mikwano naddala abagagga abo ntuukako abantu bagamba Momo yakavano ate gwe Smith ompayiriza n'okatagga emikwano sigirina ng'emazima mpozi benkola nabo abantu naye mbadde simanyi tusobola tusondera abasinga abaami I was reading through last gundi yaffe gye twakola nga abasinga abaami bagamba bali ready okuba omukulu Dax Busu bw'aba tali serious we nasanga Dax just ebyabakyali bye twesanga ne mugamba nangamba wa nze nanyweza kati gwewo kiri kitya ani yagambye nti asobola okunkuba Busu owaye ba Facebook in-laws bali okwo abasajja bagamba ekyo kimmomo ne tukikwatako Dax ayinza obutalabamu boogereraawo abo boogereraawo naye okeretse ono ganvudde wa Dax badduka emisinde bakwagala olina wooli era abakyala ekyo mukimanyi abasiguze oba akusigula takugula bakusigula babeera wonsi bannange oyo omwana nanze Momo osobola okukolera kiki osobola okuwa ensi neggulu naye gwe va gy'oli ojja kukakasa ensi otegerera abatuufu be baani so bwekito bwe kiri Momo your life looks expensive. How expensive is your life? Life yange teri expensive. I live a simple life. I don't stress myself. Singa ali expensive singa ndaba nkuba ebifaananyi nga ndi mu zi Sheraton ndi ku zi Serenandi era ne gyobeera siwe wa layisi akolako kayisizaawo kale wembeera wa bbeeyi wayinza okuba nti wa bbeeyi naye ate bw'otunula entambula zange sibeerera mu bifo bya bbeeyi tojja kundaba nti ndi eno simanyi muzaani abaala nga wawola abaala basire kwiri be babikola si bwe nkikola so living a simple life. On a daily we spending irako sente nga meka nga gw'omuntu nze nza n'okuziba nga seetaddemu wadde olw'ataano lwaki nenga lwakutaddemu kati wali for what just Momo ka makeup kati tugambe kati oba kale onaddomu kati nga kano ka makeup leero kokoze kotera okukola how much is it?
ono makeup wange remember ndi ambassador wa Lady Moren Unisex Salon so buli kimu kiba kyabwe okitegeera buli kimu kiba bw'okola atuna mu kamera wagambe bakakasa bakyala nti bw'okolamu ebintu ebimu byekola bwe kale Katonda bw'akuyamba nobeera blessed ebintu ebimu expenses ezimu oziwona okitegeera nti kati bw'oba ambassador wa Lady Moren of course babajja kulabirira kuva kaviri okuva ku ka makeup kuva ku lwala okuva bina bajja bikolako ku lususu and all that bina bajja bikolako kati ate bw'obeera nga era oli ambassador wa Mireke Cosmetics tukola zi foundations zino buli kimu katikeza ka foundation ako babajja kakuwa ate ke waliguze kakitegeeza omaliriza nga to spending cent katugende mu bulamu bwo n'omwami olunaku mweyononyako sente nga mmeka because you're a celebrity couple nga tunagenda ku bifaananyi byafuluma emabega kaawo tusooke tumalirize kino mweyononyako sente nga mmeka tetweyononelako era sente by the ffe to living a simple life era ekyo abantu following they know that siri muntu gwogenda okusanga ngambo nze n'omwami wange tugenze out tuli ekisooka ffe tetu hanging out we don't tubeera waka yes tubeera waka okuva ku macha paka ffe tubeera waka etwalo tunayo byakola so kati era emmere gye tugula bya waka kyemuti ekibabeeze ewaka eyo nenda munanga abantu banjawulo mulimu abantu nga ye okutambula kimusanyusa nga tasobola kubeera waka ayagala alambule ku kino kiri naye kati ate nowabeerawo n'abantu nga ffe nga tubeera waka nga tuli bawaka so bwekito bwe kiri ffe tuli bawaka tetumanyi bintu bya kutamba tumanyi bintu bya clubbing tumanyi bintu bya kife tubeera waka emabega omwava ne mwekuba ebifaananyi basinga okyankalanya internet ebifaananyi ebyo banange oba mbyogereko ntya kubanga they were really nice pictures tuddeyoko emabega katono nnyo what was the inspiration behind photoshoot eyo gye mwakola photoshoot eyo ekyewuunyisa we didn't plan for it. Are you sure? Yes. Inti designer baffe twalina designer bamwita Cuts Monique. Tugamba dda before ya booking danenga tubeera busy and Dax started kubeerawo of late. Nti kati naye abeera akola. Kuba kuyimba of course tebayimba so yalina okunoonya walala wagenda okukola so tabeerawo. Kati ng'omukyala yatubookinga dda. Nenga Dax taliwo laba Dax wakomawo ngate bisera bya independence omukazi ezo engwe nga zitunga dda. Really? Yes. Is that designer even about independence? Mpozi kati Dax bwe yadde oluvannyuma kana akagoye ke twayambalako ke walaba akasingo trending ekyewuunyisa atako yakalowooza na luvannyuma kubanga that dress was supposed to be plain red. Naye kati okuba independence yali ezengo najidde mbisera kwe kusalawo natikako akakantu akakooyi. Kale ate oli omwami Elton yakola ziri endala ze twali nga Dax ayambadde akakofiira na biki oyo naye najja n'atubookinga kati bonane oyo ye yatubookinga specifically for independence oyo n'atugamba ati nenga tekyali nti oba kyali wange na Dax nti tukikole ba designer be bakireeta. So mugenze ku photoshoot mukubye ebifaananyi be blowing out. Did you expect that? We did not. Tetwachi expecting ako at all. Wadde no nakatono. Nti byajja n'oluga tukubifana ine tubikuba and it was okay. Okitegeera netuba ebifaananyi byaffe ne bifuluma naye naffe twali surprised, that's for sure. Twali surprised okulaba nga ebifaananyi bitambudde. So n'olw'ensonga eyo kyatwewuunyisa nnyo and we were happy. Kati mbuzo kati bimaze blowing feeling awo batanso banonye obusimba obuza interview bichi omanyi that comes with some pressure oshegede batanso ba comparing with some other people wabiraba and those people abamu kwabo abuli omuntu gwe yegomba so komuleko ko experience you and Dax muntu de wansi mulaba everywhere the one trending baba comparing nze n'abantu abakabi mu ggwanga bemali mutasuubira tewabirabako nenga mwa trending. They even compared you with BOBIWINE ne Babi Kyagulanyi. So how is that with you? The simple Momo who hangs around the home. I have
sikwe franto ntino mchala mufumbi kwanga totera fumba tulabadde kusinga yafumba momo naye ekyo de wajja n'omukwata saali waka wali ofumba naye antu bagamba naye kati kankubuleko gwe buuza Dax wabuza omuntu yenna nze manyi okufumba mmere gyo singa okufumba tujjukizemu nze nfumba enkoko naye mukazi kyatamanyi fumba nkoko gyebali vakweno gye babafumbira bakuteramu supu n'ennyaanya omanyi bulamu asobola okugula butto n'ateekamu akatungulu n'ennyaanya n'ateekamu enkoko n'akanzaali nze nfumba kye bayita enkoko byonna ne mukene era ssebo oba omwagala mukene jangu Lawrence bakuyisa ogenda okyale nze nfumba kubanga nakugamba background yange mwalimu okubeera mu hotel sina hotel hoteli ozitegeera hazitonninyira eyo nga tufumba my friend so nze mu kufumba ndi muzibu